10 olukumi wa nza nemboka 10 nenzi nenyingira ejjombo ene kasobuka nawo tandika nga buli roddeeka ku makya bw'ozuuka buukayo 10 olw'eggolo boddayo buukayo 10 bye bibiri ojja gennola naye anyway ebintu bya exercise eyo bagamba nnyo until you feel uncomfortable naye bw'oba toli uncomfortable tosobola kufuna eri urge ati go are feeling uncomfortable okalabya akaana ako ako kana kasande kayina ngeri kamfaanana kalungi bami nga taata wala kalungi leka ine empisa kalungi nga taata kayina keya ku bantu kuba nze natuuse dda nekambuuzaako era kali akayimba ka station alintwala alimutwala aliba yeefuudde alintwala ndi musanyusa oli otya anko kale tutandike tandika oli otya jendi oli otya Zubeida ndi bulungi ku channel yo buli ayagala okummanyira kwajja nga gundi bwe yagambye Sendi buli ayagala omumanyira agenda ku channel ya Seimo kati nalabye buli amanyira ajja ku channel yo naye kankuweeyo push esembayo leero lwenkoma okujja wano ewa Zubeida njagadde nkyogerere mu kamera kati okole ebibyo nange nkole ebyange obulamu tulabo bate bugende mu maaso buli lwofunayo ayagala okuvvoola ate ze mmanya nti n'abantu bagenda kwogerako so n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo njagala okwebaza Zubeida omukisa gwampadde ku executive media gubadde gw'amaanyi nnyo okutuwa omukisa guno ne tukola abantu ne tubasanyusa naye sijja kusobola ate ki bro obulamu bujja tambula Zubeida tugenda kwesanga ku Hijab Nation nga 31 ejja kuba Saturday tunyumye ebyaffe abaagala otulako tujja bbaayo naye bino ebyokutuula wano bye tutudde birabika tebigenda kuddamu kubaawo njagala okwebaza ennyo nsaba njogereko bro nga tetunayawukana officially kubeera tonteeka nnyo nange ku bunkenke tewali buzibu era sikyogera kuteeka ku bunkenke just njagadde nkutegeeze njagala otegeere ensi eno omusajja ng'ajja ayogera essomero lye mwasomerako agamba twali ku standard high nga naye nze mpuli oyogera gundi Taiba nze soogerangako ndowooza walinga owunze nze ebyafaayo byange buli omu abimanyi nasomerako ekibiri nasomerako ekabojja nasomerako ku ekitante nensomerako ku St Mary's Kitende nensomerako ku St Maria Goretti Katende nensomera Standard High Zana munange omusajja nga butaba na mpisa we bali bunzunza buli wamu naye bwe yayogera mbu wali tolina mpisa ekirala nga kuva dda kano namulaba Mickey Wine nga mmanyiira naye Mickey Wine baba alowooza nti ensi agenda kudduka nayo baati ali mu buzibu kuba kati awoyingira ngaani nga nali nkuwolera anti munaye ate otudde awo buli ayagala okunvuma balya ne mugato njawula na Kasuku mwagadde nnyo okunjawula ne Kasuku ne simanyi mufunamu ki naye Mickey Wine yayogera ku bugumu bwe yaliko nga tutoloka ffenna okgenda n'akuba ebivvulu naye nga n'olukumi tasobola ddukuwa ne tumubba bubbi ekiro nga yeebase Mickey Wine yasulanga ne ssente nga bamupangisa emitwalo 2 agenda kuba obubaala omwo kati jjukira be baamanya nti ali ku Standard High kati ng'oba obubaala bonna obuli okwo ku Ntebe Road mayiza naawo waabeerangawo ekimansulo biki ebyo ebyo ebiseera nze nalinga manager we ngera tubuuka ekikomera ne tugenda mu Kimansulo tegeeza atandikola private parts nga nkyali mu secondary naye nga Mickey Wine obugumu bwaliko mutolose mwenna n'ekikomera nga nze nsooka okikwatako nti ningize nawo waliwo tulyoke tufuutuka 10 nga tukomawo nga ssente yeebaka nazo yalina ekintu kye yakolanga simaba paka kati akyakirina twetaaga buuza mukyala we omwana oyo yali ayagala otulo oyo mwana beebaka ne beerabira kati nga wetufunira omukisa n'osikayo ekyebiri bigwadi nga ne ku kantini ogendako ssebo n'agula obumonde n'abulya nga takuwaddeeko oyo omwana obugumu bwaliko bagumu
mwana mugumu nnyo oyo. Agenda okukizuula ise family habit. Nange baŋŋambo bagumu. Ne banjo. Ani gwe baŋŋambye asolooza n'amalosoloza n'abagulira amazzi g'ekikumi banjo. Bw'abatambuzaawo n'asolooza obuyumba we bwonna. Ndowooza omuntu agabagabako muganda we Irene, muganda waabwe Irene. Kayemba. Irene Kayemba yebambye amanyi okugabagabako. N'akuwayo ku ssente. N'akuwayo ku nkalo naye. Naye bw'akuwa mu mwaka. Aze Irene ampa. Irene ampa Irene mbadde naye emyaka nga 10. Anti wali otolosa muganda we tayinza kukuwa. Era wano tusobola okwogera mu bulungi ne mga Irene mpaayo. Kasitaagezaako okwebuzaabuza n'envaako. Ate mumanyi bwenvaako. Ng'akuwa. Nampa by force. Kati ono kyeyagambye ekyobutanaba, tonaaba bitu. Musiru. Nga nali sinaaba ntya. Ye mwennyini yali tanaaba. Ngenda kufunira omwami bamuyita Brian. Brian Breezy. Simanyi ennaku zino simuwuliza simanyi gy'ali. Ngenda mukuleeterako. Akunyumize Mickey Wine. George Bush Kagoda omumanyi? Ye Bushington. Twasoma naye elevo. Kati nga bambulire ebyafaayo byabwe. Mickey Wine yangobyako ku ssomero. Mickey Wine. Yangobyako ku ssomero. Tasobola byogera. Ye yali abombye nga yatemye ekibiina. Nfuluma okugenda ofuka. Musanga atudde abombye. Mugamba waaye kiri kitya ng'otudde eno we batusangira babiri nze naye. Ne bagamba mwenna mubombi. Sasipa amangu ago ne ziruma. Ne batugamba buli omu addeyo aleete muzadde we. Kati nze naleeta jjajja muto. Twalinawo omukyala ewaka jjajja waffe nga tumuyita jjajja muto. Ne bagamba oyo gw'oba ogenda naye ye n'aleeta babi. Nali siraako babi ng'ayagala kukaaba. Ate bwe tutuuka mu kibiina bagamba mu maaso ga kiraasi buli omu omuzadde amukubire mu maaso g'ekibiina. Nze jjajja muto abagamba nedda tekisooka omusomesa y'aba akuba bankuba embooko zange. Ne babbi bamukwasa. Kati babbi bamukwasa. Naye yatya. Kuba otya mulamu wo. Bakuba Mickey embooko. Ani yamukuba? Omusomesa. Ne babbi yagamba omusomesa. Kulawa gundi n'akwata ku mutima ati babbi n'atya. So, naye Mickey Wine nkwagaliza ekivvulu ekirungi musajja wange. Yagambye basalayo baana azize. Baani abazisalayo? Tamanyi. Naye mbu buli we bagisala bateekawo ya gravity. Ate ebyo kati abiveeko. Ebyo abiveeko. Nze ndi ku gravity. Be bampadde obulango. Bampadde obulango mbuyina. Era tugenda ku cricket oval. Mickey Wine mukwano gwange. Muwagira era nsabajjuze naye kati ndi mu bizinesi bampadde obulango. Bakwadde ne ssente. Nasasulwa obulango bwa gravity emyezi egi. Angambye mama mulimu. Ssente empitirivu. Bakusasudde wanga mama mulimu. Sebe Zubeda. Kasuku live. N'omukwano gwange naawe byanjawulo. Era Hijab Nation ogiraba nakuga nti tujja kukulanga ku bwereere. Otherwise nali nsobola okuga nti ojja kumpaayo ku ssente. Ate era n'ogaana ne tusigala nga tunyumya. You have to separate business with friendship. With pleasure. Kakati kati tunooza tuzzeewo. Kuba nkunnyonnyodde ekyaliwo. Tetunnaba kuddawo. Ate tutya. Leka kubeera nnyo ng'oyagala tugende olanduliriza ojja kumpaayo ku ssente. Ezaaki? Nakkoze eki? Nze naleetedde oli okwogera bya samasamu. Ekigambo ekyo. Rolex wagitumiza. Enejja mu ddakiika nga bagisaleesalemu. Njale nno. Togisalamu. Bagisalamu. Togisalamu. Gisalemu mukwano. Bw'ogisalamu ojja gisasula. Basalemu ebitundu bisatu. Tosala mu Rolex. Bagisalemu ne Rolex wooma ng'ogirya nga mpanvu. Gw'ogenda ogirya. Nze njagala nti ogenda girya nange ate oli mu kamera yange. Kola Rolex 2 omuwe eyiye agisasule nange ompe eyange. Kola Rolex emu otusaliremu. Oyagala mata? Chai bakuwe mata bakuwe mukalo. Sinywa mata. Bakuwe mukalo. Ng'ali spiced nga tali. Bannange. Muwe ekikopo kya chai. Nga kola Rolex 4. No ne sister wa Zubeda. Ye bannaye. Sister wa Zubeda mulabyeko wano. Sister wa mulamu wo. Sister wange. Naye bannaye. Mwana gakkale wamwe. Tuli baddugavu.
twaddugalira enseeno kawala kalungi ate amannyo gonna kakyagayina omanyi ate meeru omanyi meeru ngalabye tewali kintu kisinze tubonyaabonya nga bawala batalina mannyo abawala tebakyalina mannyo anti kati bino bye babeeramu bino mbu bafumbirwa nga bukyali abasajja babakubye babagjeemu amannyo domestic violence bw'otuula n'omuwala n'asooka n'asikamu amannyo ati n'ogamba la hawula gwe kati bwagajjamu okola otya sya ate amannyo g'ogenda okwegatta nago background noise bagajjamu amannyo tegakutiisanga kyokka kyoba omanya nti eyo kiiso gyesoje oyinza oyisa olulimi ku ddibu omwana n'awoomerera bwe kiisi y'eddibu nayo awoomerera buwoomerezo ogererawo omwana g'oliko gwokuba kiisi yeesesa omugamba tuli mu kiisi ekikusindisa ebinyonyi omanyi ekibuno kiwoomerera obwanga anyonyogera omuntu wakinuuna nuuna ekikyo ojja olabe nga bakugjeemu erinnyo oyiseeko booti olabe betegerereza weekole effumu gwe wennyini feeling zijjira awo amannya go gonna gakyalimu lino baalijjamu ne batalizaamu erinnyo lyannoma kalino lino olaba lino nali ndya capati erinnyo ne limenyeka nendowooza byassaaga erinnyo lyannoma ekiro kiramba sigwayina ekyejo kumakya nakeera mu ddwaliro ne balisokoolamu bagamba oba tulizi jamu anti bandiga tukole root canal ne balijjamu so eryo kali esitayina eno eryeno naye kakalawe gonna gakyalimu madamu kola boti gonna gakyalimu abaana gye naye abaana amannyo gabaweddeko mu Uganda wano abantu baseka abasajja kikusesa ng'otunula wansi ng'amannyo temuli domestic violence abasajja bakuba abakazi oluusi bayitawo saagala kuwagira domestic violence era sigiwagira naye abakazi bamanyiira abayina emimwa ate kati tulina ekizibu guno omulembe Museveni ne guno omulembe Omutebi baleeta bino ebyomwenkanonkano simaya amateeka simaya biki kati omukazi asobola okukumanyira bw'otaba mugumu nga ffe naye alina engeri gyeweewaanamu ate bagamba ababeera beewaana babakuba nze omukazi tasobola kunkuba babafuga era nze nina sisitimu yange ne bwe tubeera mu bantu ekyo kyo nkyogera mu kamera nkiddiŋŋana omukazi kasitonkubako under whatever circumstances nina okukuba otya kasitonkubako ebyo bye beereeta bwakuba oluyi ne bwe tubeera mu maaso ga paapa nkukuba ekyo nze nkikubulira omukazi luluma kati gwe bw'oba toyagala kukuba luyi tolukuba as simple as that nze sikuba mukazi simukuba kasita weekoza akajanja ebyo bye bawoza mbu simanya abantu bananjogerako batya iwe woman beater yaba amanyi kasita Katonda akuvaamu omulundi gumu n'okigezaako ekubuulira mazima ekyo kyo ne jjajja wange akimanyi akimanyi jjajja wange naye akimanyi era abagamba nti mumukyokooza mumanyi njajja kukuba nze ndiwa give me I give you abaji kuba saagala nnyo kuteekawo nsonga bantu we bagambira nti Kasuku yamukubye waki okuba omukazi baba yakunyiizizza muviire era bw'onnyiiza nga nkuviira oba bw'onnyiiza nga nkugamba kati gwenta ndeka naye Katonda kakutanda ebyabakazi bye bakanyuga ebikopo simanya bakanyuga amasepiki ajja akufumite bw'onfumita nga nkufumita kati awo gwe oba omanyi kati waki yayagala nfumita enfe yasigale mu bulamu nze nga ŋŋenze bw'onfumita nga nkufumita tewali weeyo mbeera ate nno omusajja ye ayinza okunkuba ne mmuleka ne nga wa yansinga amaanyi naye omukazi sisobola kuba ekiswalo kyemba mpulira nti omukazi yakubye kuba tugenze genda no relationship ziggwawo naddala ez'aba celebrities simanyi ki emabegakaawo simanyi eya Chosen Becky oba babadde Lugamba
oba baba waayiriza anti ndabaali naye naye erinnya mu mawulire ndabaali lubuto naye baaba kyoze ni mukwano gwange naye alayika okuba okwegatta kintu kye yakuguka alika ali mu kuzaala abiveemu mangu abiveemu mangu batya kyoze nibeki oledi ali mu myaka 3 kati ayagala bivaamu mangu atya nti akimale waliwo wootuuka n'oga kanzaale kati kino nkimale nga siddamu kuzaala nconcentratinge ku kalya anyway ekyo nakyo kiri awo era bwazaale nze sirina buzibu na muntu azaale baaba abaana be asobola obbeerabiririra azaale kuba ne maama we bagamba yazaala balinga oba 4 oba 5 maama we be yazaala waliwo abakazi bazaala abaana 12 ababedda bazaalanga nnyo manyi naye kati ab'ennaku zino nze nange njagala 8 ogenda bazaala mwana mu madamu 8 kati olimu bameka saagala nabadde ngambye chapati 2 eno nga ndabangeemu chapati nga togisazeemu eno nga ndabangeemu chapati 2 bannaye nagambye Rolex ya chapati 2 kuba kati obudde bwakumakya ngenda kuddamu okulya ssaawa nga 9 ndi ku diet naye ki ekyokola omukazi ndi ku diet nanti ngamba omuntu okubanga tokikola olaba engeri gy'osindika omukono gwa chapati zo zijja kati nnyo nengeerebera bulala eringa musajja chapati ziri mmeka abantu no bakoye bye bibozi byombu babikowe mbu waliwo abantu baba bali anoyogera ebintu by'ekisiru kale tiye kintu kiwayogera ekya toyi kyanyiiza abantu kabankubira amasimu bwe banyiigira ndowooza navaako kiro nga 4 singa abantu bwe banyiigira bwenkogga naye esimu ze bakubira oziraba obeera okyeraliikirira Zubeida bamugambyeko ebyo ne wafubutuka eri abantu nga 10 abaseka nti ate Kasuku bannange kano ke mwakoze tetukalabangako emboozi ya toyi katemfe kati gwe yanti otukooye tute eyo video yagenda paka 7,000 kati kirabira bategeeza kyeki sinna kitegeera soko mpeko kugumu bagenda bayetereza bannange gino mpaako ne bekaba katono mbaza batumiriza naye Kasuku olabikanga n'omwana wo naakusaba ekintu okola ekintu kyokoze enjala beebe nnuma sigaba nkati nnuma nva kutambula ninga mpulira ekituli mu mutima ninga atannalyayo kantu kuva ggulo ankuweko maama nga temuli nnyaanya nange siziraba bannaye bateekamu ennyaanya muyange mukwano twade tugambye nnyaanya butungulu byonna bisiiki siraba wadde akanyaanya n'aka katungulu kakano nkalabi kamini kabeji kuba endala nga erimu ennyaanya ndabe bwewooma azisiikire buli kimu akisiikire muli godi yaliyo senga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Muntu nga wakubonaona kalungi kwangoko nawe chokomayo nawadde manyi wava mu sister naye bamikunkune engeri gye waliyo naye bambeeredde sister rape simuvaamu rape muntu wange anyo naye banna abantu wofuna buzibu otegeera nti abantu bakwagala abantu boogera rape alina omanya nti abantu boogera abantu boogera ekyokubiri esimu gye bagamba gye yakubidde kusaasira yamukubidde yaki kumugamba agamba abantu abantu wafaako baaki rape
ogenda rape gulo obukerenda bwa pressure atya eno Uganda gye tuli mu Zubeda essaawa yonna omuntu gw'oyagala akuswaza essaawa yonna weesiba ku muntu kati rape ebyo bye twawedde bibanga bituufu gwe wabyogedde oli kubindeeba omwesibyeko binde batagenda kukuwa visa mu America yagigaba nedda yabadde agamba mukyala munne nti abantu bagamba ebintu byadda funayo buloga yenna omwamuyita mami namuyitako mami naye maamainoti nazita bangambye mami yabadde ata ne vidiyo bituufu yatadde akayimba wakalabye yakampeereza Saasira talina nsonyi namunoonya nga njagala interview teyajja naye yampeereza oluyimba olupya nanga mutabani mami Saasira oyo muyinako Oluganda lwawalamuko naye ndi muyinako ja saidi endowooza eya taata we bebawasa jjajjange omusajja beinako Oluganda layini eyo nova mu Oluganda no anti kati Oluganda nedda Oluganda gyendugattira ate ndugattira ku jjajjange omukyala wano ebukoto gyendugattira sirugattira ogamba nti jjajjange musajja kata amusinga kabina naye naamusinga okuwooka neŋŋamba wala ebiddugavu gwe bimanyi kati kate yakuweereza akati nabadde ndi awo nendaba akayimba neŋŋamba nno kate ayinza okwoya bitadde bino ate oluyimba ate ne ddeeti ya concert tagenda kukola show mwaka guno mwaka ogujja kubaba omwaka ogujja batandise dde okuta ddeeti saa kisobolera ddala yamanyi naye kati essimu eri ey'omwana bwati bwe yayingidde mu nsonga za maama we anti buli muzaddewo wabeera bati omwana yaswala kati omwana atuuza nnyina kiki olumye ki akagonde tebakakubye bulungi akagondi kejji mbanji mazzi era gimale ogimpe mbadde nfa Zubeda oli muntu wange naye mbadde nfa kati baleete erimu ennyaanya ensiikiremu otabule bakwera ekinyeebwa ekinyeebwa kiwunya bubi okole bbayo baaba yekusaasira envuma gye bamuvumyemu ate naye si nnungi lwakuba alabika oyo omukazi bamuvumye buli kimu takyayinakyo kibagenda yajjeeko comments ku TikTok ebyo bya comments yabijjeeko abantu bafa obusungu tebalina bye bayinza kumuvumira videos ayimba buli ssaawa ateekayo buli ssaawa vidiyo najjako comments kati nze amaanyi saagala gateeka kusaasira kuba kusaasira naye anoonya ssanyu mu bulamu kati buli lwolaba omukyala omugayaavu ng'otwala omwami we naye maama tuleeta abakyala abagayaavu ng'oleeta anti ng'afuddeyo yasa abasajja temukibenze nnyo ayinza okuba afuddeyo mu kamera banaye mweka mbabuulireko anyway sijja kgendayo eyo kuba bajja kwagala tokirireetinga ku muwala ate nga si kituufu naye kyenjagala okugamba nze amaanyi njagala gateeka ku rape rape njagala kugamba there were red flags from the beginning okitegeera eŋŋambo zaatambula kino kiri naye relationship mugibeeramu babiri so omwami wo baakunnyonnyola oba omukyala wo n'akunnyonnyola n'okitegeera problemu yokka ebeerawo nti waliwo ebintu byokkiriza nti it's in the past kasita mu present mutandika okugyamu ebintu nga bino then there is a problem okitegeera olina okwerowooza nga ggwe decision ebeera yiyo nze nina ekintu kimu nze sigenda beera wantu we banyigiriza ku bintu nze sinnyonnyola bantu nkubuulira mukwano sinnyonnyola bantu ku real life stories ze nina abantu bendabye abetta
Yes. Oli ne yetta olw'omukazi n'asigalawo wano ne wayitawo emyezi eno ogenda olawo omukazi apepeya n'omuntu omulala nga bali mu bbaala bakyagenda mu maaso. Waliwo n'abafa depression ng'aba yasirika. Neyanziza nnyo. Kati nze nga Kasuku nina ebintu bye sitagenda kusobola. Tojja kunnyonnyola bantu, tojja ssanyusa bantu. Nga bw'olaba be natuuka ne mbaako we neesonyiira gavumenti n'abalina obuyinza. Sikyabateekako maanyi. N'ogamba ne bagamba batya? Oli ne baalanga nti Kasuku oli serebu toyogera ku nguudo. Waliwo eyataddeyo comment. N'agamba okwange igwe Sayimo ne Kasuku buli we mba mwogera ku family ku gundi family yambu ya Sentamu banga tubakozeeko interview tuba tubaleese balabisa. N'engamba kati abo kati olaba Zubeda abo tobawanga budde. Era saamuze mne ng'alaba nno. Obaleka because tulina abantu abali idle, tulina abali emotional, and we have stupid people. Why aren't they are stupid? So you can't. Zubeda, you can't. You can't. We have a clique of stupid people. Obalaba ku internet yoko buli kimu baagala bakyogereko n'atuula ewowe n'omubuuza ati kati mu byoyogedde ofunyeemu ki? Waliwo kagundi ke nalabye kava mu movie emu bagiyita ebadde awo y'amaanyi yawangula ne Oscars awo I think last year or this year. Omusajja yagamba nti buli kyokola mu bulamu ate nze mbirabyeko real life. Buli kyokola mu bulamu Zubeda weebuuze nfuniramu wa. Because gye bulaga mu buliri bw'oddayo bwogu n'owebaka bw'omu. Bw'oyingira geeti y'ewaka abaana bo basanga bwogu bw'omu. Kati mu buli kyokola weebuuze nfuniramu wa kye kisooka. Ekyokubiri ky'olaba nga tolina maanyi gakikyusa kyesonyiwe. Oleme kwewa stress gy'otaasobole. Olina okumanya amaanyi go we gali kubanza omanyi lwaki nkugamba bwe ntyo. Ffe twabeera ne Isima. Ne ngamba Isima funa godfather mu gavumenti. Funa godfather, funa omuntu gw'omanyi nga wo ddala abantu bagenda mukwatirwa ensonyi okubaako kye bakkola. Isima teyamufuna. Yasigala kuba n'abajja Isima oli w'amaanyi oli w'akabi. Babakubira nga ayagalayo ssente tebakwata. Bo baba balina ebizibu ne bamukubira olwo. Nyamba mmuwa. Omanyi tulinayo n'abo abantu abali awo nga yakulinda. Bana abanebizibu akubire. Abagagga ninayo nze bakyali bange bangi. Nga lwabeera alina ekizibu lwakubira. Bw'oba okiyina ne b'omukubira oddamu kati abo nabeesonyiwa. Takwata bw'abakubidde asooka kuwoza. Obadde ng'onkubirako naye nga ndi busy. Kati abo nina kye nabakolera bwajja kati nze sikyakola kintu kya bwereere Zubeda. Nina endowooza yange ku bintu bingi naye ku bintu byenzize ndaba ebitambula mu ggwanga lino sikyasobola kuwa ndowooza ya bwereere. Buli ndowooza ojagala nsasulire. Naddala beeba epushinga omuntu emupromotinga. Yes, abantu bajja kugamba kale sigaze endowoozayo kangisigaze kuba ate bwe mubeere era mmwe mulumwa. Ne muga nti Kasuku kino nga tewakyogeddeko. Otuliddemu olukwe. Kubanga abantu baliira ddala. Era ku luseedi yange kati gye ntambuza nti banaye wabaawo ayinayo kagaati. Mpita. Kuba tulina abantu tuzze tubanyiigira ne basigala nga bagenda mu maaso. Kati ebisigaye tebimala. Kati Zubeda abo abantu tobateekako nnyo maanyi. So bw'oba okitegeera owulira ng'onyigirizibwa. Yes. Baaya boogera manyi kye bawangaala nga boogera. Nze advice gye mpa buli muntu ali eyo. Tolinda Zubeda kwogerera ku ddwaliro litaliimu ddagala. Kuba oyinza okuba olinda Zubeda ayogere nga ye ate ye eddwaliro lyagendamu lirimu eddagala ate alisobola. Sookera ku ggwe. Nga bw'osobola okukomentinga n'ovuma Zubeda oba Kasuku. Komenti eyo togiteekayo ng'ovuma Zubeda oba Kasuku. Giteekeyo ng'oyogera ku kikuluma. Be munaawera abantu miliyoni emu nga mwenna mwogera ekibaluma. Wajja kubaawo alaba. Wajja kubaawo alaba. Mujja kuba musinze. Ffe be mwesibyeko nti tulina obboogerera. Era ensi eri bajjukira. Kuba naffe tetuli bulungi. Tunoonya we tuyitirawo. Kati ate ebyo byonna ate era mbyogera. Abali abanene bategeere nti ndi wa ssente banneesonyiwe. Baleme kunteeka mu bya kisiru byabwe nti munaye jangu otwogerereko obeereko n'emirembe gyo. Omanyi balina sisitimu bakunoonya ne bakugamba nti omanyi tuli mu kuzimba kintu kyaffe. Ate okiyingiriramu nga kyaggwa dda. Kifuniramu wa?
Bannayize buli muntu ali eyo bw'oba onnoonya sente oba oli munnabyabufuzi oba oli munnaddiini oba oli mu manufacturing bw'oba ojja ewange jangu nga bw'omala okunyinyonyola bw'onnyinyonyola ondaga nti kati wano wenfuniramu gwano sente zo weziri sabo ninawe nange awo munnabyabufuzi adda ekintu kyaffe kino kati manyi 220 nemugaba mukwano ekintu kyo naani sente wano nze kasitondaga wenfuniramu ekyo kigenda kunnyamba gwalowooza nti njagala nnyo sente tonnoonya gwalowooza nti kati sikyalina mugaso kuba abantu bategedde nti endowooza yange njiweera ku ssente era naawe tojja kinnyambeko mbeere mu mirembe gyange neenywera ebbereya nga siina ngoba okitegedde siina ntadde ku bunkenke so kati mukyala wa Bonna yali wano ali lubuto Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive captions ekuleetedde Hijab Nation. Twegateko nga tujaguza n'okwenyumiriza mu kyambalo kyaffe mu ngeri eri halal nga 31 ogw'omunaana elugogo ku Millennium Grounds. Tosubwa ebyamasanyu bingi nnyo n'ebyokuyiga omuli empaka za Quran, ebitontome, amataali, tarabu n'ebirala bingi. Okuyingira emitwalo 5, emitwalo 10 ate mu ababede emmeeza ya miliyoni 3. Teweerabira abakyala mu hijabu zammwe enzirugavu ate mu abaami mu kanzu enjeru biwagiddwa. Radio 4, Al FM, Muslim Channel, Jilbab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Lori Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, Ecop, Fancy Tables ne Aisha Muslim Wear. Zendichi Joani talina buzibu na muntu waffe atenze naye nga bakedde ekyenkya mama bawe yali bawe essaawa yonna ajja waako mugugu wadda naye njagala transparency eri nina ebintu bye neegomba neegomba okubeerako awo nange nga nninga Bule ne mukyala we bw'otafuna Bule n'okubira omukyala kati mbadde muleseeko wali nze ndi ku maduuka muleseeka bentuuka kammukuwe oluusi osobola okukuba essimu y'omukyala ng'ezze teziriiko ogenda Bule yakutte mwami Kasuku n'amanya ekyo kiyamba relationship netabaamu lugambo kasi toweereza Joani message nti Bule mulabye ne gundi Bule message ajja giraba ate nekyala ne bamugamba nti Joani Bule ali wano ne gundi era amugamba Kasuku aŋŋambye obadde ne sister Oliani obadde ne Shadia Shadia mufumbo mwana muto abulamu software update akyali naive yeetaaga mu software update ajje ku iOS 18 yempya efuluma agende mu iOS 18 mbadde njagala muwe shalom mukwano totawaana byonna bikole totawaana musiru oyo yagambye nagenda ne fooko ku lumbe lwa mirundi ne jiiko nanoffe we twaliyo ku lwokusatu omusajja yagenda tutuddeawo tulya ne mugamba bana temuyinaayo ku fooko n'amajiiko omuyayi n'asumulula ekiveera n'ajjamu ejiiko n'agimpa ng'ayinamu fooko ayinamu amajiiko ayina n'ebisenenva namugaa kati kino okola kyaki naga ennyimba gwe tozimanyi olina okuba n'ebintu byebikola muyinza okubeera awo nga banoonya ekijiiko ekisenenva ne kibalemesa okulya gwe n'osenako ezizo n'ogenda n'olya omusiro oyo nekyo kyetwagendako tetwalya na mmere nze nabasangawo nga batudde lwaka baalya kiro kyadde ate ekyo twagenda ekiro kyaku abo abaana bagendayo emirundi emeka Friday twagenda Friday bagendayo emirundi emeka Friday Saturday bagenda balina junior ze nabasanga ne junior n'entambi bambi naye rape tumunnyonnyola teweesiba nnyo wantu woolaba nti tekitambula tugenda kwogerera bagamba fight for your marriage try and try olwanako kyolwanye namulabye agamba nti kati for me when I get tired I will leave kowa mangu mukwano aluddewo saagala obeere eyo otandika okugamba nti bananjogerako ki banandaba batya feera tujja kulaba nga rape
bino bigambo tugenda byogera wano oddeyo funa otula ewaka ate abannayuganda twogera ne tubivaako ne twerabira butareevu olwo ne tukwata omulala olwo ate ne tubuukira omulala kuba zali saawa weyawonedde kati zali awo weyayise awo n'agenda era kati zali essaawa yonna atuyiwamu agenda tandika bulamu bupya naye ye anaakoma wa bamukyaye mangu ani shakibu aluddewo sebola okudawuni shakibu yamusangayo 2 emyaka ena ebbanga lyetubaddewo ndowooza relationship zali gyakutte esinza okuba empanvu ey'okubiri yeeyo obudde ku yassemwanga eri teyaweza myaka ena ate yaweza naye kati kyenjagala obbuuza kati omukyala ye tatuula awo baabaana abashevinga baati n'agaana abayaye bakutologonyiza mwana wange anti kati bayiga abalinamu ku ssente abatalabika nnyo nti bamutulugunyizza bamukola massage bakola waxing bakola gonde scrub anemo bagikola ebyo byonna n'agenda ku steaming naye tekijjawo negiriteeka ddiya mangu awo omwana gw'otuukako n'ogamba maatereka bikere kiki nga yenna alimu hamps ate waliyo abawala bashevinga n'amalako n'omugaa naye mmwe ng'asaza akabumba wakyo shevinga n'omalako anti aba ayagala atwalirize ku budde amala ebbanga panvuko obudde uganda emenya stress y'amaanyi akabumba obanga ali ku mutwe gwa sayimo naye sayimo wamulabi omanyi nti eno sayidi eneeno atandise okuleeta obankanyanya ku gundi ye mukama nade nyakigantulifekkanera otuuka ku mwana feeling ne zikuggwako ng'olinga alabye sayimo oba sayimo oba tunudde eri yenna anima agisaza akabumba temubyogera singa mubagamba nti bannange tetukaagala kati waliwo omuntu asala olaba wano baati n'ajja wano n'alekawo kalayini akaviiri wano makati n'ayisaawo kugamba n'abako ne kaddiko nga olaba abasajja bebasala buno bupireezi bee buti n'abeera nga yeetonyeetonye waliwo abalala nga bayisaako wala zino enviiri zaffe ne bayisa kungulu original hair nebeerako marine esobola okubeera nga marine n'ogamba nti naye omuntu n'osayira ddala enviiri ezo olwanisa zaakyo zimalako I don't get it. I don't understand it today wali ku rape. So, rape, my dear, kibi nnyo ebintu ebiri mu kutuukako waliwo eyagambye mbu be yali nga ku live we abaati we yakubanga banne mbu ng'alanga relationship eyagaanye buli omu kyayitamu lwakuba rape kati yavudde naye buli muntu byayitamu abasinga tewalaba bwe bagamba nti bakukyaye naye Zubeda wategera fitina y'abaana naye wayingirako mu inbox y'omukulu nga nnyingiramu wandiyingiddemu n'olaba ebigambo bye baamugamba muveeko bulijjo kale oyo mwoyo kipi junior mwagaza ki ffe tuli wano abaana aweereza ekifaananyi ky'amabina nagandooza olanze nnina ebbino oyo atalina bbino omwagaza ki oli n'amuweereza nti olaba omukazi omweru ebyo ebintu buli we bibangawo okeberanko mu ssimu y'omusajja n'olaba abaali baagala omukansa mw'osanga n'emikwano gyo ng'ebigambo bye bakwogeredde kibadde lwaki watokoma ku kimpi naye kino ekyejjuni golooza ngo kigamba muno kiwulikika kitya tekiwulikika bulungi naye ge mazima naye kati golooza mbu munso gasigaza mu nseera omusajja yagambye ye ayagala abamuziika abaana be 3 n'omukazi kuba ateebereza nti waanaafiira taata we maama we bajjajja be bajja kuba baafa kimpi jjuni kino kinenemu naye byeyo bye baaweereza omukulu mu inbox nze kyenkubulira ky'oba otwala bye baakuvuma olwo bamunnyonnyodde kino kiri n'okwasama yasama nnyo yayasama muba mutya naye okitegedde ne balyoka bakwogerera awo ebigambo naye Zubeda kati wooli wayogera ekigambo kye nayagala nti bwe muba mumwagala mu mutwale n'ajugumira mutwale n'agamba olaba bampaddeyo
buno obudde tewakyali budde byakwesiba nnyo ku bantu obulamu bulina okusigala nga butambula omusajja baba bamukaayanira muweeyo gye bamukaayanira bamutwale onywe kutuzzi tukutuuke bannange obeera ojja kukaabamu omwezi nga gumu ebiri omanyi bwe bakukyawa owulira omutima nga gukuba tegukuba era obanga banno baba banyumyanga gwe emboozi oli off topic abalina sukaali pressure bitera okuttuka mwagale nnyo abaagalwa bammwe bittuka nnyo oba mube n'amakerenda nga buli wowulira ng'ekijja ng'okakubayo nakunyumizaako lwe baayomba tewanyumiza naye nalumanyako omukulu nankubira amasimu ekiro yogerako n'omukyala ne mugamba kati mukama wange nze ntandika n'akaaba najja nansanga ku monita nagamba Kasuku ngenda kukola ntya naye naŋŋandaye abakazi b'amaanyi mukazi w'amaanyi omukazi wasawo ekivubuka bw'okiwulira nga kyogera nga kyabavumyevumye kisobola okuvuma kirina ebyekisiru bye kikola ne kiddako mu luzungu ne kivumira abantu mu luzungu ate bwe kiba kituddamu tekituddiramu eno kigenda ku Twitter gye tutali alina akantu kakola kano nali naye awo nga gamuyitamu nakola mati noza namukubira nga bamubulokizi bamukuba ebimuli oyo omukulu ne mugamba gentleman oyina okuguma nagenda olaba nga taguma nenvaawo nze neŋŋenda nze sisangula amaziga g'abasajja bakulu sisangula amaziga g'abasajja bakulu buluma abasajja nosinga abakazi kuba nti mukyalawo kati olaba waliwo omukyala gw'oba naye bambi ng'akutegedde ng'ate akuyiriddewo omubiri nova ku by'okuyiwawo omubiri nno biveeko waliwo omukyala akwagala mu kampowooze va mu bino ebya noise omukyala nga ku makya akuzuukusa nagamba bebi zuukuka saa ziri emu zuukuka n'ozuukuka takkanga kino n'akuzuukusa naga zuukuka n'omuga nti leero sigenda kukola naga kale tewali buzibu tuula olabe ku TV olaba amawulire omukazi nga yabikola bannaye kino kankibanyonnyole omusajja yenna omukazi bw'oba olina omusajja ng'asobola okwebaka n'ayingira ssaawa 4 ez'emisana ne baaba yayingidde 12 omusajja alina okuzuukuka ku ssaawa 12 oba emu n'abeera productive naye bwe yeebaka paka saameka muzuukuse alaba Alujazira oba CNN naye ng'azuukuse abeere ng'amanyi ebigenda mu maaso mu nsi gw'omanyi nti abakazi bali ku buzibu balina abasajja nga tamanyi nti mu Novemba mu Amerika balonda nga tamanyi pulezidenti wa Amerika yaani naye weebase n'omummonde gwo mu muliri oyagala gusotta okitegedde kati omukyala akuzuukusa naga nti nzuukuka laba ku mawulire n'oba informed n'akuleetera ka breakfast ng'otudde olaba Alujazira tewali kintu kisinze kuwa abasajja ssanyu ng'omukyala ayiiyaayo n'agamba nti kati walidde ku 2 kati ziri 4 lyayo ku bufruits tulina abakazi nga tasobola kuyiiya fruits takuli wala okitegedde n'agamba nti kwatayo bufruits oba otudde awo n'akunyiganyiga ku bugere n'akusala enjala byebyo ebiremeza abakazi mu maka akusala ku njala n'akunyiga obugere kati ate waliyo omukazi aba atambula naawe n'akugamba nti asooka ojje tugende wano talina wadde 10 naye alaba olinamu ssente alina essaati gye yalaba eyinza okukunyumira n'akugamba essaati eyo gigule tewali kintu kisinga kuwa abasajja ssanyu nga bintu ebyo nti kale toyina ssente naye omukazi akugambye jangu tugende nina essaati ze nnalabye ezisobola okukutuuka kati oyo mukazi gw'otunulamu n'ogamba omukazi agenze kubanga bino ebirala be bano abakuleka n'omala geebaka omukazi akuleka atya buli newe baka paka ssaawa 4 it is wrong omukazi n'amanya nti olina ebirwadde byo n'akukoonako nti Zubeida zuukuka genda otambulemu omukazi n'asalawo n'agamba nti kati okusobola okuggyako abasawo kye baagambye naye kayenyigire mu exercise
ne mudduka babiri teyeetaaga naye ayagala kuwa kampani akubugiriza kati ekikaabya omusajja omutima ne gwagala okuvaamu n'agamba ani akaaba alaba agenda okufa mu bwangu kuba olwo agenda okwebaka talina agenda mumuzuukusa kukola exercise yeebaka paka ku nnya teryakoonako byebyo babuuza nti omukazi aleeta ki ku mmeeza ekyekyo byebyo omukazi byalina oleeta ku mmeeza omukazi yenna agaba ssente talina kyaleeta ku mmeeza omukazi ebintu by'olina oleeta birina kuba nga birabirira musajja namaka kyekyo otudde tuddaawo omukazi n'aleeta omwana n'amukuteekako obondinge n'omwana wo kuba oyinza okuba olina ebizibu omwana omwerabidde naye n'akujjukiza nti omanyi nti waliyo abakazi kati folamu kukula nga mama waffe baaba like oba alina ebimutabudde biki baali bamanyi nti mama nga njagala nnyo ogenda olaba jjajja nga akuyise Isaac jangu twalira maama wo obutunda buno okitegedde kati bw'otuuka waawo n'agamba ye weebale nabaga nti nedda genda otuule naye awo ogira omunyumizaamu emboozi kati nga bamanyi ngenda kwekolakola awo ebintu by'ekisiru aseke kuvadda nekola ebintu by'ekisiru kyakiba olaba sisobola kutta bintu bya kisiru kuvadda mbadde manyi wabitandika butandisinga ensi nedda nze bwe nti bwe mbadde original me kuvadda wekolakola naye bannange Rolex zo ze twasabye mugenda zirya kiki noza bazaagala ate munayitu n'agamba ki omuntu anaatera n'okuva wano so kati okitegedde omukazi agenda olaba stress zikutwala akwate omwana gwalowooza nti gwosinga okwagala mukuteekaawo agambe eddadi teeka mu katuuni genda onyumiza eddadiwo leero lubadde lutya atandika okunyumiza ogenda olaba ebizibu nga bigenze okwagala okudda eka beba abakazi nga mu balamu baabwe tebalina mpisa naye ng'omusajja abagamba omukazi mumuleke mwesonyiwe ng'omukazi mbalamu betawoza abalala bali eyo beesibye ku balamu baabwe simaya ku basezaala banyazaala abatabaliiko bali eyo bakola emirimu obugongo bwonna bukutuse ninaye eyo obufumbo bwe mmanyi omuwala omusajja yamukyawa n'agaanira ewanyazaala we paka kati gy'abeera olwokuba nyazaala ye yali amulaga amwagala omusajja yagenda dda mu maaso alina omukazi omulala ayitako newaka n'ababuuzaako n'amugamba oli bulungi okyaliwo nti ye kale bayi ebyo byaggwa future ali awo agyonoonye mufo ky'okgenda yeesiba ku nnyazaala we anange so nze nagamba abantu toyagala nnyo bannazaana ono aba takwagala omuntu yenna yenera abakyala nze njagala nnyo bagamba teweesiba ku muntu atali mwami wo nakitegeera nnyo gwe ky'oba okola omwami wo mukwate mukole buli kimu nga yawoza ye nga yawoza bano banyazaala sezaala eriwa gyosisiza eno ye yange gye mutaddemu capati ebbiri maama kulya kupama ku buliri tugenda kulya kupama ku buliri ogambye eyange erimu ku nnyanya zubeda liye neye ebbiri nedda mukwano wanyimye capati yoliyo pame mpaka bino byakulya kupama ku buliri nyongeramu cyayi malaga nyongeramu cyayi malaga mpaka cyayi gireka awo ngenda gitwalira Moana nina muwala wange ayagala nnyo Rolex ngenda gitwalira nga sirabamu nnyanya ndowooza zeekwese capati yanga nene waliwo nnyo capati tewali G. So what we are saying is gundi rape at one point where you feel you can't take it anymore, walk away kuba okuswazibwa kungi ati yabadde talina kukubira kafe yabadde talina mukubira ebyo abakazi okukubira mukazi munno you're wasting your time bibuuzo omusajja ate basajja balimba gwe kyakugambye kyoba ogenda nakyo oba alimbye oba talimbye kati gwe obwongo bwo bulyoke bukubuulire naye mukazi muno bino ebintu byolaba Zubeda biri simple sit down with your man buli kyemukola mulino kimala nze namala nenkiyiga nalinga manyi okugamba ensi yonna omanyi jjajja wange yamala naŋŋamba Isaac relationship yo yiyo
ne mukyalawo totubuulira bizibu era jjajjange ekintu kyasinga obutayagala mu bulamu bwe tayagala kizibu n'okutuula awo n'otandika onnyumya nti omukazi oyo yatumanyiira nga tukyali bataga totutandikira asigala ng'oli ku kigenda mu maaso. Amannya Hajjatimisa Kabanda nga nze minisita w'e Kampala era ndowooza amanyiddwa nti ennyambala yange yeno nga gye ndi mu kati ssaawa zino nkubiriza abantu bonna okubayo ku nnaku z'omwezi nga 31 okugenda e Lugogo okulaba nga tulaba engoye ez'enjawulo emisono egy'enjawulo ez'ennyambala ennungi. Toga ku ennyambala ennungi eno ennyambala etali ya nkunamyo kubanga oyinza okuga nti era oyambadde sharia naye nga oyambadde nkunamyo. Oyinza okwambala nti oyambadde sharia naye nga gy'oyambadde nga si sharia wabula just long dress lugoye luwanvu naye ng'ate naye terusaanidde kugaa nti eno hijab. Hijab emanyiddwa nti ya Busiraamu omuntu ayambala n'abikka bulungi ku mutwe n'emikono n'agibikka bulungi n'obulago n'abubikka. Tulina ennyambala nnyingi nnyo waliwo agyambala nga ya pate aba ayambadde bulungi yes naye ffe bwe tugamba hijab batuga nti n'omutwe gwaki nagwo gubikkiddwako bulungi. Abamu babikka engoye lwakuba nti akatambala ku mutwe nti enviiri bikoze bitya naye tubasaba mugende mulabe abakyala abambadde obulungi nga bwe babeera naddala mu nnyambala yaffe ey'Obusiraamu. Naye ate ndeebaza nnyo n'abatali Basiraamu kuba nabo kati bajjumbidde okwambala ennyambala yaffe era bagirabye nga nayo mulungi ddala mu offices ddala ku parties abantu bambadde bulungi nnyo engoye empanvu oba engoye ezitalina kwesittaza muntu ng'abadde omuntu wamulamu. Abaami nabo gye bali kwolwo olunaku era abaami bagenda kwambala white abakyala bagenda kwambala black sharias oba tugambe black hijabs. Era tugende tulabe omukyala nti asobola okunyirira obulungi ennyo ng'ayambadde sharia bulungi nnyo ng'era teyesittaza ate na muntu. N'olwekyo ate tusobola okukola activities zonna ng'omukyala naye ng'awaka omukyala tumugamba ayambale nga bw'aba ayagala. Naye bw'obeera ng'oli mu bantu kubanga mwami wo taliiwo oteekeddwa okuba nga oyambadde hijab oba sharia dress. Second, osobola okugenda mu swimming, osobola okugenda mu activities zonna oba running oba sports yonna gy'oba ogeze ng'era oyambadde bulungi mu sharia. Abawala mbalaba ba netball abamu baba bapeereza naye nga bali mu alisinga era bakavalize bulungi nnyo okuba nti bagenda mu sports. N'abaana b'essomero nabo tubagamba ddala amasomero ago agali ku musingi gw'Obusiraamu nabo tubagambe bayambale engoye ezibawa ekitiibwa oba engoye ez'empanvu ezaalagibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. obulamu oli oba omukyaye ku mutima mukyawe togenda ng'omutugamba nze nange sirina tayagala bintu bya muzeeyo bya kisiru kati akugambirawo n'agamba yaŋŋamba nze nina real life experience nina bakyali bange be nabeeranga nabo ng'ate be bakubira mukyala wange ne bakuloopa ne boogera naye ng'ate be bamuweereza zi message yes nembeesonyiwa mu lo nentegeera nti kati bw'oba oyina ekizibu oyina otuula ne mukyalawo ne mukimaliriza no third party bwe kigaana kiba kigaanye nga twawukana bw'aba akunyiza n'ojja n'omuwa ebibye ate ewange tekyali lusirika nze nange saagala ebintu bya kisiru kasi toosirika Monday Tuesday bwe tuyingira Friday ng'ogenda ewammwe ogendako ewammwe ate kati nayingiramu obutatya loosi bino bebaga nti omukazi ajja kgenda ewawe bamuliireyo kubeera ne baatabeera bawe baba bamulya bajja mumulya sikyaliko ebyo nina okumakinga sure nti am comfortable wenzija essanyu wembeera so olusirika lwe lwakatandika mufuba nnyo kanti luvaawo teruyina kubaawo terukkirizibwa naye nsobola odduwaamu an allowance of 2 days the third day ng'osula mu ntebe ate bw'oba comfortable mu ntebe benzuukukanga ku mwenda ntera ozuukuka ku mwenda ofuka nga bulangiti njikujjako ne kali ak'ensiri nga nkajjawo
kati ensiriba ezikuluma ng'omanya nti ono yenna nnyini wano nina okwogera naye. Kati blanketi oba ogitutte ngaani? Blanketi yange. Omukazi si ya mukazi yange. Be tuba tuyomba buli kimu kiba kyange. Be tutereera biba byaffe. Ye enfuga gye bafugamu amaka. Omuntu n'ategeera. Baba yebaze nga blanketi ogisika. Bema njagala kusigala mu our things. Ndiro okukwekola ki? Okublendinga in. Naye baba ayagala abeere in my things. Asirike. So, okitegedde? Nkitegedde. Kati rape ey'essimu gye wakubye nkyamu. Tuula n'ebindeeba. Mwogere. Baakunnyonnyola ng'olaba byakunnyonnyola tebikwatagana. Sirika. Ekyokulala ffe tuliwo kwogera rape. Nange nsobola okukeera ku bakya nga bankyaye. Bulungi nnyo. Ne banjoge N'akazannyo kakyuse. Kati ffe twali eri e Dubai omwana n'ateekayo ka vidiyo ka madamu. Ne balyoka boogerera omukazi. Ffe bulijjo tulowooza alina ebbina kuba bulijjo nga nti ebbina limuliga lyakusaasira. Nga tebamanyi kyentegeeza. Ne balyoka bagaya. Talina kabina. Mulengere bwafaanana. Ye nga tayagala yimuka kiki? Ne mugamba madamaze. Kati embeera etabuse waffe. Kati bakuba buddemu. Tereera. Bambi. Tereera guma. Bambwe beebo. Bamubalulamu. Kala tekyannyamba mu ebyo ebintu. Ne bajja bamuwaayiriza. Nti mwana wani? Ne bamuwaayiriza sima ya muzeeyi wakola mu State House. Sima ye yampasa. Baayogera ebigambo bingi. Kye nayagala mu bigambo byonna ebyayogerwa. Nti ate kati nze kyantaasa. Kuba luli babadde banjogerako ebigambo. Nga nina okumukonvinsinga ebintu mutwala. Nali ndi awo yennyini nga yaŋŋamba naye. Sweetheart. Nomanyi nti kirabika okuba bulijjo bakuwaayiriza. Konze lwaki? Kati ebintu bye boogera byonna ebitali bituufu. Mu mutima ne nfuuka Congo. Nti kati ekyo kiwedde. Babirozaako Mukasayimo. Era kati buli ekyogerwa nga mugamba nti kati ndowooza kituufu. Tebagamba nti muzeeyi akola mu State House. Tebagamba nti wampasa. Tebagamba nti wampasa. Ate bawasisa bano bawasisa. Okitegedde? Ne Mukasayimo kyamutuukako nga ne Simon naye. Naye ebyo ebigambo oluusi buli muntu ali eyo. Sanyuka nnyo olunaku lwo nga luzze bukyali. Ne bakwogerako. Ne babyogera ne biggwayo. Kuba bwe biggwayo. Baba tebakyalina kye bagamba. Kati awo oba ofunye emirembe gyo. Ate bw'okiyitamuuko ne bwe kijja oba omanyi kikyogenda oyitamu. So rape ffe tugenda kwogera. Tugenda kwogera. Naye the decision is with you. Osobola okusalawo ffe bye twogera ne bikutwala. Oba osobola otuula wansi noga nti nnwanirira bufumbo bwange. Oba n'okola assessment nti binde byaŋŋamba bituufu oba bikyamu. The decision is yours. However, don't stay in a relationship because otya bye tugenda okwogera. Tebasobola kwogerera mwaka. Kubeera ffe tujja kwogera. Ne bw'onoofuna omusajja omulala era tujja kukola ki? Tujja kwogera. Kasita omwana yayiya social media yagiyiya. Yaggulagamwa. Mwasama. Abaana baasama. Bw'oba toli mugumu. Tosigaza bulamu. Omwana ayinza okwasamira ogugambo. Bwe nnengera ennyaanya ye eri mpulira obulume. Nkuwe olye. Sikamu ennyaanya. Tekijja soboka baagisiikiddemu. Kiki ekirala kye tuba twogerako? Oba kijja mmala awo ku misibingi? Kimala. Siraba nnyo naye tulina Hijab Nation. Ekanzu wafunye? Ekanzu nina ze bandeetera okuva e Saudi. Nina amakanzu gange. Era ngenda kujja Saturday eyo. Nja kusooka mu Talk and Talk Show. Njiveemu ku ssaawa nga 9 nkutuukeko. Nzije. Njagala sisinkana ku bahajati. Mbeereko n'emikwano gyange nga bahajati. Nga bangi. Si kukwana bahajati. Madama jabba kuba mwenna. Naye eyo ng'ombe ekyakola omukazi yangaala nga alekeraawo ebyo ebigambo byoyogera abantu bajja kunkubira bwereere. Oli kuwoningera? Sure. Ngamba ntya ku warning. Tuli twazeme ng'oli ku last. Nazigoba. Nenzizaayo ku 0. Nazizaayo ku 0. Nazizaayo ku 0. Yeggwe. Bannange. Junior wamulabye.
yaŋŋambye kati ate ono bamuyita Junior Pro Max. Kati mbuuza kalike yabadde akante mwekaabya nnyo nga mmwe bamulekwa yabadde akigamba nti. Yaba yamanyi gwe yabadde akigamba naye yabadde mutuufu. Abantu abamu baayitawo. By the way kambabuulireko nze ndowooza ebimu ku bimpangaaziza n'abantu. Nze sikola nnyo kajanja ku bantu. Olina wookoma. Mbaako ne wenkoma. N'ogamba kati nganze Kasuku nkoma wano. Olaba abo abagagga. Abaana baabwe abasinga tebakyayagala nnyo bantu, tebakyatwagala. Akulaba osiibasiiba ne taata we buli kiseera kati ate abo balina ebintu bye bakola. Atuula eyo ewaka agamba omwana kale senga okola nga Kasuku. Omwana n'abeerawo nga takwagala. Kuba taata we omwesibyeko nnyo. Kati bw'otuukanga awali omugagga teweefuula amumanyi nnyo okusinga baŋŋandaze. Okitegeera? Teweefuula amumanyi nnyo okusinga b'omusanze nabo. Era nze nnina omuzenzi omuntu kati ennaku zino mbeerako naawe kyembaddeko naawe ne nziruka. Ate era bwe tuba tuteesa omanyi bamanyi okubuuza wamma kati olaba Zubeda omuwala namugambye nti ekyo kintu kyakola kati gwamu olowooza ekyo ki? Zubeda n'otandika ekyo kikyamu n'oddiini y'obusiraamu tekikiriza ekyo kyakola haramu. Omwana akunyiigidde agamba ekino mpaayo naaga okunywa kyokka nekisesa ye ng'omuzadde tagenda kujjawo okitegeera gwe ng'ofuuka omulabe. Waliwo abantu abamu abayitawo oluusi naye Junior nze namuwagidde era ngenda yimirira naye. Ensi nga bweri olina gikwasa maanyi. Abantu baagala nnyo okulaba abantu abanafuye abafukamidde. Bagamba yakedde. Baali bamugamba nti alina kudda ddi. Yabadde alina okumala omwezi. Nedda basinikire muli ebinnyo. Kati kikali baamala omwezi n'abaaki. N'abeera ng'akungubagidde taata we ebbanga. Kati taata we anadda. Ate anadda. Kyenkunnyonnyola. Gw'okimanyi nti kati John Mirundi yazzeeyo dda mu palamenti akola. Oli omwana Beni yali asoma yaddayo ku ssomero. Ku Mande. Ali ku ssomero. Yaddayo ku ssomero, yes. So kitegende Junior abadde alina okudda atandika emirimu gye. Kuba obulamu tebulinda kati baaba akungubaga omwezi mulamba baaba akungubaga Genosale n'atuyita. Ne tugenda mu zi meeting nga biliyoni nga nnya zigenda gabanwa. Nga zimuyitako olw'okuba akungubaga. Oyafudde yagenze. He's gone. He will find a way of mourning his own way. Okitegeera? Nabeera ne muzeeyi Mirundi oyo. Yaŋŋamba bw'ati bwe bagenda last year baamulongoosa Aniya ekisubi awo. Kati era ng'akyajja awo n'aŋŋamba Kasuku kasita siibeere mu bantu ngenda kufa. Because otuula awo omanyidde okuba n'abantu tolina bakunyumiza abeeka bakutya oli ddaddi. Okitegeera? Buli omu akuwa kitiibwa kati tolinayo bano b'osinikako nabo. Exactly. Era nze ne last year when I went into depression, oyo Hajati mukwano gwange ye yankima ewaka. Nga yankima okumala omwezi mulamba nga buli lunaku ajja nankima nanvugamu ne tuzunga eyo ne tugenda ne bakyali baffe eyo abo be tubeera nabo mu kyanja baseeka aba Emma ne tugenda ne tutambula ne bakukomyawo nga ku 8 ogw'ekiro oba oli awo kunnya nga bazze neera. Otegeera? Kati omwezi gwagenda okuggwako nga nkomyewo. Kyakivola ndi mu kwekuumira mu bantu. Toyagala kudda mu depression. Sisobola kukikkiriza. Bagezezzaako okwagala nno gikuzzaamu abantu. Mbala omanyi abantu balina fitina. Abantu kati nze ate nze kyenyagala okugamba Zubeda kiri bekiti. Tewali kigambo kya muntu kisobola kuntwala mu depression. Pozi kati nga bw'olaba nti jjajja wange singa aba nkolimidde. Kuba kati gwe nasigazaamu. Yewuwo. Gwe ngamba kuba kati abalala abandi ate bano ab'ekika. Abo ab'ekika bali ku page yemu nange. Tebalina kyakukola. By the way, mu family yaffe ndowooza just nze nja kuba njogera nnyo. Naye abantu bazibu nnyo. Bazibu nnyo tebaagala kumanya. Tebibakwatako. Bazibu nnyo kuba kati nze bandaba ne bagamba kale abantu bakuba n'enduulu nze naliko ne jjajja nga tugenzeyo okuziika senga waffe. Abantu Kasuku ne nga jjajja nno g'obeera eyo ng'olowooza ndi levo zammwe. Ndowooza owulira ekiri emabega. Jjaffe naye abantu tebalina byakukola. Kati bakukubira enduulu bakwagala nnyo. Kiki kye bakwagalako? Kyati mbakolera. Bo kati ebyo eby'ekisiru bye mubeeramu. Era
oyo twamuwa musiru waffe twamubawa mubeere naye asiriwalire eyo so bo kati bali ku page yemu nange tebalina kyakukola waliwo omwe yagezaako okuleeta akajanja n'agamba era jjajja tuli mu WhatsApp group jjajja gweyonoonye omwana tomugambako mwana mugambeko bakojja bange ne bamaama bange ebivumo bye baavuma maama wange oyo baamuvuma nga gwe tonavaamu yadde ekigambo nagenda okubikkula olw'eggulo ndaba ekyabadde mu gurupu ng'ebivumo biri muli mama naki nankubira nga ekiri ku gurupu okiraba ne mugamba mama naki ndi bize nakale kammalirize omulimu guno gwe bw'oba oli bize kangumalirize maama omunaagumaliriza ne bamuwa ebibye ngenda obikkula mu gurupu nga bamutereezezza ng'atambula bulungi kasi nali njagala muwa ngamba waayi bamuwadde dda kamuleke kamwesonyiwe kati naye tuli ku peegi yemu ali omu kubanyumirwa ebigenda mu maaso ogitegeera kuba kati buli muntu eyali ateesa namugamba eyampa fiizi yafa kati ng'oggyeko okuba nti okuggyako gye bali naga nti okuggyako okuba nti nkuyita ssenga ekirala omuntu atagenda kumpayo 10 kwata nonteesezaako otya abange tasigala nga waluganda waluganda naye byebiri bye wagamba owoluganda atakuwagidde simwagala tusigala nga tunyumya bino ebya families kati akakamanyiiro k'abantu kati ebyo ebigambo by'abantu tebiyina kunyeenya Zubeeda n'omulundi n'ogumu obiwe noyitako biyite embeera ya bulijjo kuba tebagenda kukoma kwogera otuula ne kikunyigirizaamu kaawe eddakiika ng'emu n'oga kankireke ngende ku kirala kwati ojja n'olaba ayogera naawe nga n'enviiri tazisala za nidiot abadde manyi okeerabidde ze nikompumpu n'omutunuulira nga yenna alinga byenda byansekere ogamba I can't waste my time on this kitegedde akapala okalabye kasiiwuse ekasiiwuse kano nkatambuliramu katambuliramu ne tugenda ku kiddako Rolex ezo mujja zisasula neyange bisasule bambi mukwano ate nti Stanley ajja bisasula Stanley ndawula kuyaya wano osobola okujja n'olya ku mmere ŋŋanda bw'otuuka mu mitala by'ekisaasi osalamu busazi straight nga ddene ekkulambiro ojja kuba olaba yaya wano oba osobola obuulizaawo katale nti wezi yaya nojja noonya kacayi twagala okwebaza omwami Stanley Ndawula ataddemu Rolex zino zonna thank you very much biiru eno gisasule mwami Ndawula tolowoolezaako ddala n'omulundi n'ogumu nti eno business yampita nno n'anfumbira ekibumba kiro nnamba wa wano naye Stanley nze gwatafumbiranga wadde akawunga wallahi ekibumba kiro nnamba ndowooza asosola nenkirya nempakingirako n'abaana oba yali ajjayo kibatu jako wamma kamera ayinza okuba yali ayagala kukunyiga kasaamu beyakola ati ng'oli ebibumba n'omugamba bonka